Webale kulaba Kk Tv Uganda. Get informed and updated on issues around you and the globe as well. Kk Tv. Thank you for subscribing to Kk Tv. Webale kulaba Kk Tv Uganda. The inspiration and the best broadcasting around town. Kk TV. The global experience, the might, the power, and all you need with Kk TV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to Kk TV. Museveni eranga bwe yakyogedde yayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe, obuyinza bwa bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri ggwanga gye likyuka naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetugulirirwa. Bakikola okulabisa okulaga nti tonna kyoli. You are watching Kk TV. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, basalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, wasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Mr. Update kanumbe, oba bankuba bankube, oba banzita banzite, oba kyekigwawo kigwewo. You are watching Kk TV. Nsanyusa okubalaba mwenna abali ku the updates online page. Tusimbudde. Omulungi omulabi wa Kk TV, ssanyu lingi naddala mu bannakibiina ekya National Unity Platform. Oluvannyuma lw'amawulire okikakasa nti ekibadde kirindirirwa kigenda kuggwa omubaka Muhammad Ssegirinya ne munne Alan Ssewanyana. Bano nga bamaze omwaka mulamba n'emyezi 3 ne wiiki ezigwamu nga basibiddwa mu kkomera ly'ekigo. Amawulire gatulaga wano era essanyu lingi ku sayidi eya opposition ekibiina ekya National Unity Platform bagamba nti ababaka bano kyaddaaki bagenda kuteebwa. Muhammad Ssegirinya owa Kawempe North ne Alan Ssewanyana owa Makindye West babadde bavunaanibwa emisango egy'obwakijambiya era nga emisango gino gyagwawo wakati w'omwezi ogwokusatu n'omwezi ogw'omunaana omwaka ogwa 2021. Ababaka bano ababadde ku alimanda mu kkomera ekigo balabye ebizibu bingi, bakubiddwa emiggo, batuusiddwako obulabe obw'enjawulo n'ekyaddaaki okucacyanca nga boolaba mu bitundu eby'enjawulo. Era okucacyanca kuno okuva mu bannaffe aba National Unity Platform bagamba nti buno buwanguzi bwa njawulo. Bagamba nti eno ye season, eno ye Christmas, guno gwe mwaka omupya. Olw'amawulire gano agatulaga nti ku lunaku olwokubiri kiyinza okugwa kyaddaaki gavumenti ebadde eremezza abantu bano mu kkomera eyinza okupondooka ne bateebwa. Era ng'essanyu lingi litugenda mu maaso n'okubanga tulaba bintu bingi, ebikujjuko bingi. Ente zitegekeddwa, embuzi zitegekeddwa okusalibwa, enkoko zitegekeddwa olw'amawulire gano amalungi mu kibiina ekya National Unity Platform olw'ababaka Muhammad Ssegirinya ne Alan Ssewanyana okuba nti kiyinza okuggwa ku lunaku olwokubiri, bayinza okuteebwa oluvannyuma lw'okumala mu kkomera emyezi 15 ne wiiki ezigwamu. Ojja kujjukira nti ababaka bano bakwatibwanga 7 omwezi ogw'omwenda omwaka ogwa 2021. Ababaka bano gavumenti beerumiriza nti balina kye bamanyi ku bwakijambiya omwafiira abantu abasoba 26. Tujja kujjukira nti n'omulamuzi eyali mu ssango guno Elizabeth Alividiza yasalawo okulabika nga asaba okukyusibwa era ng'ono yategeeza nti ezimu ku nsonga lwaki ayagala okukyusibwa
kwe kuba nti naye yabulwa obujulizi obulumika abantu bano, era n'ategeeza nti oba oliawo wayinza okubawo kyekubeera nti gavumenti yagala bwagaza abantu bano okubalemeza mu kkomera kubanga enteekateeka ez'okuyimbulwa kakalu ka kkooti zaagwa butaka. Nsanyusa okubalaba mwenna abali ku the updates online page. Tusimbudde abantu bano baali bayimbuddwa kakalu ka kkooti baddizibwayo. Enteekateeka za gavumenti ezikulemberwa Ssaabawabi wa gavumenti Richard Birivumbuka okuleeta abajulizi abalumiriza abantu bano nti ddala balina kye bamanyi ku nsonga z'obwakijambiya nazo zizze zigwa butaka. Tujja kujjukira nti ababaasibwa n'abantu bano okuli Jackson Kanyike, John Mugerwa, Bulu Wamala, Mike Seruwada ne Judy Muwonge baavayo ne bategeeza nti emiggo gye babakuba mizibu nnyo okulumiriza ababaka bano nti balina ensonga ze bamanyi ku bwakijambiya. Era abantu bano bategeeza nti bo bakooye emiggo, bakooye okulabika nga batulugunyizibwa, bakooye okulabika nga bakakibwa okuwa obujulizi obw'obulimba ku bantu abatalina musango. Kale no kyaddaaki amawulire gatulaga nti essanyu lingi ente zatandise dde okuteekateekebwa, ebikujjuko byatandise dde okuba nga biteekateekebwa olw'amawulire nti abantu bano gavumenti erabika nti epondose, gavumenti ebuliddwa obujulizi obubalumika nti ddala be bamu ku bakijambiya abagenda maaso n'okulabika nga benyigira mu bikolwa bino mu bitundu eby'e Masaka n'emiriraano. Ojja kujjukira nti omulamuzi ali mu ssango guno, omulamuzi Komuhangi, naye agenze mu maaso n'okuba nga buli kaseera asaba gavumenti, asaba Ssaabawaabi wa gavumenti omukulu Richard Birivumbuka aleeta obujulizi obulumika nti ddala abantu bano benyigira mu abo bakijambiya abatigomyanga Masaka ne byonna nga bukeerere. Gavumenti ekyabuliddwa obujulizi obukakasa nti abantu bano ddala bakijambiya era abantu bano ddala benyigira mu bwakijambiya. Kyaddaaki gavumenti erabika nti epondose abantu bano bwe baddizibwa mu kkooti ne kikakasibwa nti ddala tewali bujulizi bubalumika, Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya bagenda kulabika nga bateebwa ssaawa yonna, bagenda kulabika nga bafuna eddembe lyabwe oluvannyuma lw'emyezi 15 ne wiiki ezigwamu nga bali kawunga k'ekkomera. Nsanyusa okubalaba mwenna abali ku the updates online page. Tusimbudde nga bali ku mbooko z'ekkomera. Abantu bano babonyaabonye, balwadde ebirwadde, abantu bano batulugunyiziddwa, naye nga ababatulugunya tebalina bujulizi bwonna bugenda mu maaso na kulabika nga ate bubalumika. Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya ssaawa yonna bagendagenda mu maaso n'okuba nga bateebwa kubanga kirabika nti gavumenti ekyabuliddwa obujulizi obulumika abantu bano. Kiggwa ddi? Batugamba kiggwa lwakubiri. Bateebwa ddi? Batugamba nti bateebwa lwakubiri kubanga obujulizi bubuze ate nga sayidi ewolereza abantu bano yeegamba nti gavumenti leeta obujulizi obulumiriza abantu baffe, leeta obujulizi obulumiriza ababaka bano nti ddala wabasanga era ddala nti okimanyiiko bulungi era ddala nti olina abo abakakasa nti bwe baali bagenda mu maaso n'okubanga obwakijambiya gye buli nti abantu bano bagenda mu maaso n'okubanga bayagatta ku ttiimu eyatirimbula abantu b'e Masaka mu nsonga z'obwakijambiya. Ojja kujjukira nti obwakijambiya okusinziira ku byafaayo mu ggwanga erya Uganda si kakodyo kapya, era ng'Obote ng'agenda obwakijambiya bwali bungi, Amini ng'agenda obwakijambiya bwali bungi. Abalooya oba abawolereza abantu bano okuli Caleb Walaka, Evans Ochieng, Elias Lukwago, Shamimu Malende, Samuel Muyizi, Mulindwa ne Geoffrey Tulia Musiima bagamba nti omukulu Richard Birivumbuka ku saidi ya gavumenti ne balooya ba gavumenti balemereddwa okulumiriza nti ddala abantu bano balina akakwate konna ku nsonga z'obwakijambiya obwali wakati w'omwezi ogwokusatu n'omwezi ogw'omunaana omwaka ogwa 2021 abantu 26 bwe bagenda mu maaso n'okuba nga battibwa. Bikujjuko byatandise dda, batandise dda okuba nga buli omu ateekateeka ekirabo, batandise dda okuba nga essanyu lingi mu bannaffe aba National Unity Platform, ekibiina ekya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abagamba nti ssaawa yonna lwe kataligirya abantu bano balina okuteebwa kubanga tewali bujulizi bwonna bugenda mu maaso na kulabika nga bubalumika. Omulungi alaba Kk TV, essanyu lingi, buli kimu kyonna kiri mu nteeko bagamba nti abantu bano balina okulabika nga bateebwa kubanga tewali bujulizi bwonna. Gavumenti bwe yaleese emyezi 15 obukakasa nti ddala abantu bano balina omusango gubamanyi era nga ssaawa yonna balina okulabika nga bateebwa.
nsanyusa okubalaba mwenna abali ku the updates online page. Tusimbudde fune eddembe lyabwe ng'abantu era nga bannayuganda, kubanga amateeka tewali ali waggulu waago. Etteeka liba tteeka, nti bwe liremwa okulabika nga lizuula nti oli mukyamu, kiba kitegeeza nti olina okuteebwa ogenda okulabika nga ate otandika obulamu bwera oli obulamu bwo bulungi, kubanga ffenna mu Uganda tuli wansi wa ssemateeka omu. Omulabi wa Kk TV ababaka bano Muhammad Ssegirinya ne Alan Sewanyana kyaddaaki obujulizi bukyabuze era nga ssaawa yonna bagenda kulabika nga bateebwa ofuna eddembe lyabwe wano mu ggwanga erya Uganda eribagwanira nga bannayuganda abatalina buzibu bwonna, kubanga tewali kijja kulabika nga kibavunaanibwa olw'ensonga nti obujulizi bukyagenze mu maaso n'okubanga bubula.